Alright, bampita Kalirugambo Pro Max Simple MC njagala otambuze video eno. Omu kubaali ne Honorable Muwanga Kivumbi mu mmotoka ku Lwokutaano olunaku lwe baddamu ne bamukwata avuddeyo n'atunnyonnyola kiki ddala ekyaliwo. Mu bigambo by'omukyalo ono gwe Munnayuganda ndaba ogenda kumanya ani alina Muwanga Kivumbi era ani eyali emabega w'olukwe lw'okuddamu okukwata Muwanga Kivumbi. Bampita Kalirugambo Pro Max tambuza video. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusizaako mwenna. Nakuleba kota Honorable Muwanga Kivumbi Raira Friday nakuleba kutantwali tubasala Jume Kibibi Butambala. Twali tutukeeka abasana nga tujja kuba yagamba twali tugenda kujja Kampala kulaba mpapula z'abaana wezituuse abasigalayo mu komera asobola okubajjayo. Twali tutukeeka abasanda emmotoka ya RDC netwekika mu maaso na netugenda kuba yatusoka mu maaso netukulembera netugenda etwatuka twali tuyingira Mpigi nga tugenda e Kampala ne batuyimiriza ne batugamba tudde wabbali. Otwadda wabbali omusirikale n'agamba Honorable mbadde nsaba emmotoka ogitekeko wabbali wano ku poliisi. N'amubuuza tulwaki emmotoka mmanyi twala ku poliisi nga tembadde ngenda Kampala n'agaana emmotoka n'agiremeza ku kkubo. Omusirikale omulala n'ajja naye ng'abeekubira amasimu g'okumukumu n'amugamba gulawo waliwo abaagala okwogera naawe n'agaana. Twali tukyalira nga tuyimidde abasajja ne bajja. Abamu baali bataddeko obukookolo abalala tebataddeko obukookolo ne bakuona emmotoka ye ne bamugamba vaayo. Okujjako ekintu kimu oyagala bonna abali muno booli nabo okufuna obuzibu oba yawulira ekigambo ekyo era ng'omuntu w'abantu alumirirwa omuntu alumirirwa ensi ye n'afuluma. Drone yali wali wabbali ne bamutwala ne bamuteekamu. Okay, omukyalo oyo yali mu mmotoka ne Honorable Muwanga Kivumbi olunaku lwe bamukwata. Mu bigambo bye avuddeyo n'agamba nti we baali bava e Butambala nga bamaze ossaala, Honorable yasalawo n'agamba kanzire e Kampala ntandike okugoba ku documents z'abaana abaasigalayo nabo babeere nga bateebwa. Jjukira we baali bamuta baasigaza abaana 6 kwe bamukwata naye era ne bagamba nti bo bakuteebwa wiiki eno gye tulimu. Nawe yali ateeseteese nga dda Kampala. Era omuwala mu bigambo byagamba baba batambula emmotoka ya RDC. Simanyi oba RDC w'Ekibibi oba RDC w'e Butambala oba w'e Kampala, naye omuwala agambye emmotoka ya RDC ako njagala okateekeko underline that word RDC. Emmotoka ya RDC n'ebeekiika baba batuuka e Mpigi waliwo road block ne babayimiriza era ne bamugamba Honorable waliwo abaagala okwogera naawe. Honorable agaana okugula emmotoka. Ab'obukookolo then bajja okukozesa force. Ke katambike mwalaba NBS ke yafulumya. Naye njagala nkuzeeko emabega. Muwanga Kivumbi olunaku lwe bamuta yavuga straight n'agenda e Butambala. Watuuka e Butambala abantu baaliwo nga bamulinze nga butufu alina okwogerako eri abantu. Mu bigambo bye Muwanga Kivumbi agamba olunaku lwe batta abantu yanokolayo abantu 3 abaalagira abaleeta ekiragiro ekyenda n'agamba nti baaliwo. Mu abo yateekamu ekigambo RDC. Simanyi oba tuli ffenna. I don't know if we are together. Mu abo yateekamu RDC n'agamba n'omu gwe mumanyi n'omulala gwe mumanyi. Ekitegeeza mwe bannabutambala simanyi muwala oba RDC abadde ategeeza waawa nange simanyi. Munnabutambala asobola okugattagatta you can add, subtract, multiply, contrast and contract to know who exactly the person they are talking with. Because even up to now, there is no a clear statement from the police. Muwanga Kivumbi yakwatibwa nga waliwo aba traffic, waliwo aba police. Kubanga kigambibwa nti yakwatibwa oba ku police waliwo ka police awo. Yes. Abantu abambadde leya bajja ne bamutwala bamuteeka mu drone. Even up to now,
ekibiina kya NUP kyafayirinze habeas corpus. He should be presented alive or dead. Kati wetuba tunoonyereza Muwanga Kivumbi, because anything can happen. Even up to now, Kibalama is nowhere to be seen. Abafamile ze bebuza Kibalama yabulirawa. Kanatta, there are so many people ababuzibwawo. Kati singa this happens Muwanga Kivumbi, I strongly believe those Bannabutambala, Bannayuganda, you know where to start from. Omwana abadde nga teyeetiririra azeb mawulire. That clip has circulated on social media. Alaga nti ye teyeetiririra, ali ready okwogera amazima. Emmotoka ya RDC yabeekiika mu bigambo bye. Oluwuliddako ne ngamba yes. Kuba Muwanga Kivumbi agamba nti abasajja baali baalayira nti oyo waakiri okudda mu parliament afa. Byali bigambo bya Muwanga Kivumbi. Olunaku lwe yateebwa. Era omwana agambye nti abasajja bamugambye fulumba mu mmoloka mpozi ng'oyagala n'abo abali naawe bafune ebizibu. Nenzijukiramu ka clip akafuluma Muwanga Kivumbi balumba amaka ge ekira amasasi nga katokota. Yali mu kisenge. Famire ne mugamba bambi tofuluma. Kikolere maama wo tofuluma. Kati ye Muwanga Kivumbi yagezaako okwagala ofuluma nga bamugaana. Yandibadde asigala mu mmotoka eyo by the way. N'agaana n'agamba temugenda kuntwala nga si mateeka. Yandibadde asigala mu mmotoka. Naye kasita bamugamba n'ajjukiramu nti oba oliawo singa yafuluma ku luyo olunaku tebandikuwe bantu masasi. Wabula era we yali anyumya emboozi yagamba nti waliwo omusajja omu gwe baabuuza we Muwanga Kivumbi aliwa. Omusajja n'agamba yenze Muwanga Kivumbi. Omusajja baamukubirawo essasi. Ekitegeeza nti according to the narratives oba oliawo Muwanga Kivumbi was the main target. Even up to now tetunnafunayo an official statement. No one claims nga bulijjo twali tulowooza nti oba oliawo someone yandize n'agamba nti ali n'ayogera lulimi ayogera Lukyotalo oba Luswahili. Tewali yakoze statement. Ne police tenavayo kwogera kweno abduction kwegamba the country is just there like that. Abduct a person and nothing is being said. And the country goes on like that. After all, akulembera akakiiko k'eddembe ly'obuntu yalekulidde tetulina muntu. Naye bannaye oba ani aloga Uganda? Oba ani aloga Uganda? I don't know. Abantu bekulambiro ndi wano bakubira omulanga abantu b'omu Ttuba eyo baneedi mu musajja wange Kagala Joseph Sali mumulabiranga ddala. Ye chairman agenda okutwala ekyalo kyaffe. Mubeko oli muzeeyi afuze. Muzeeyi n'ebintu bye tebitegeerekeka. Omwana wo ku kyalo Kagala Joseph. Ennaku z'omwezi nga 28 gwe simba mabega wa Kagala. Gwe kulambira eno kondogolo ku church simbe mabega wa muganda wange Ronald. Ate mu bakyali bange abeekaweeri quarters emubende bamuyita Lumbuye Bonaventure. Bane obango oli munnankyukakyuka oyagala mpiseewo akalango ko gwe mpeereza mu message ne posta yo. Tugenda kuba campaign. Tuyina otwala ebifo bino. Mubeere bulungi. Mwera.